Livingston Kiganda ngali wamu n'abeebyokwerinda basoose kulambula ekisaawe kya Odi Kampala ewagenda okubeera okusabako okumalako omwaka okw'eggwanga lyonna. Senior Superintendent of Police Moses Nanuka Nazaru Regional Police Commander tuli wano twagala okukasesinga ekifo okulaba nti abantu tuwawo obukuumi babeere ne mwaka okuyita mu mwaka guno prayers zaabwe zibeere nga ziri okoze mutya okulaba nti stage eno tegenda kufuna obuzibu mu mbeera eno gye tulimu kubanga tulina enkuba nyingi ate stage yo gyekakasa kyayagala okuwulira. Bishop David Kiganda asinzidde mu nsinkano gy'abaddemu ne bannamawulire n'asaba bannayuganda bonna okujja okumalako omwaka ku kisaawe kya Odi Kampala mu ngeri esinga okuba ey'enjawulo ate era nga bali mu Katonda. Mu kiro ekyo bingi nnyo londawo ekifo ky'onoomanya oba ky'omanyi nti kinaakuwa amaanyi agamala okusobola okutambula mu mwaka omulamba ogulimu ennaku 365 n'ogumalako. Ekifo ekyo nze sirabayo kirala, ekifo ekyo ateekwa kuba mu maaso ga Katonda. Bw'omanya nti ebbaala yeneegakuwa kale gezaako osuleyo. Bw'omanya nti mu kifuba ky'amalaaya yewanaakuwa amaanyi agamala gezaako osuleyo. Era onkakase nti omwaka bwe gunabanga ogukalubamu awo mu mwezi gw'omukaaga ogw'omusanvu ogw'omunaana onoosobola okuyita oyo gye wasula najja n'akuyamba n'akutaasa n'agukuyisaamu nga gulabiseemu akasozi k'olina okuwalampa. Sinnalabayo kifo kituufu omuntu we yalitandikidde mwaka gwe nga mu maaso ga Katonda. Kye mbakubiriza jangu tusiibe wano, tujja kusiibawo nga 31 ate tujja kusulawo nga 31. Ebinonogo bingi ebiri mu lukuŋŋaana. Omulabirizi Dr. David Livingston Kiganda asinzidde wano n'asaba abantu okwewonga mu maaso ga Katonda ng'omwaka gutandika. Kwewonga mu maaso ga Katonda omwaka nga gutandika. Okwewonga nga bwe mugulire tugumalikako kiba kirungi n'obutandikira mu maaso ga Katonda kubanga yalina amaanyi, yalina obusobozi. Bayibuli egamba nti Mukama bw'atakuuma kibuga bano abatukuuma batukuumira bwereere. Bw'aba takuumye tosobola kugamba nti waliwo ekinkuuma. Tewali. Katonda kyobulaba nga tumusosowaza ne tumuwa priority mu nsonga zino yaba atukuuma kubanga ye overall ye kamala byonna era yamanyi byonna. N'olwekyo njagala otwala omukisa guno okubategeeza nti abantu bangi abeetabye mu kusaba kuno emyaka gyonna bangi abaganyuddwa. Munajjukira nti abantu omwaka bagutandikanga mu ngeri ndala nga bagutandika. Omulabirizi alaze nga bwe bagenda okusabira eggwanga wakati ng'eggwanga lino lyolekera akalulu ka 2026 okulaba ng'obusambatuko obwaliwo mu kalulu akawedde tebuddamu kulabikira mu kalulu kano ke tugendamu. Olwekyo okusaba tekusalangako. Tugenda kusabira Uganda, tusabire Kampala, tulina omusabira ate bwe tumala tusabire omukulembeze w'eggwanga. Tujja n'okusabira okulonda kuno okugenda okubeerawo mu mwaka gwa 2026 kubeere kwa mirembe kubanga ffe gye tusinga okwetaaga. Ffe tuli babulizi ba njiri, abantu tubulira balamu tetubulira bafu. N'olwekyo tulina obbasabira bannayuganda basigale nga balamu mu kulonda mpaka gye kunaggwera. Omulabirizi asinzidde mu lukuŋŋaana luno olw'abamawulire n'avumirira ekikolo eky'abanaddini abatandise okulaga oludda wakati nga twolekera akalulu n'agamba kino si kikolwa kya Bwakatonda. Nze sikkiriziganya na bannaddiini abeetabiikiriza mu by'obufuzi oba abambala kkala ez'ebyobufuzi. Sikkiriziganya nabo. I discourage them and I discourage that. Ekyo si kyabaweereza ba Katonda olw'ensonga ffe tuli categorized as opinion leaders. President eddoboozi lye liri clear nnyo ku ekyo, tayagala twetabiikirize mu byabufuzi and I agree with that. Lwaki? Kubanga ffe abantu be tukulembera abajja mu masinzizo gaffe bambala kkala zonna. Kaakati bwe naalondako kkala emu n'enjambala olwo abambala kkala endala bagende basabirewa. Nze mbanga taata waka bo baddembe b'ensabisa okwambala kkala zaabwe naye nze nyina okusigala nga sina gye nnyambadde kubanga nze ndi eno mu maaso gye bonna mbakulembera. N'olwekyo njagala okuwa abakulembeze ab'omwoyo oba ab'emyoyo amagezi bwe baba bawagira bawagirire eri munda mu mutima gwabwe balema ate genda mu extreme kutandika kulaga nti nze owaawano nze mpagira kkala gundi kati abakkala endala balagewa. Ekirala tujja kusabira eggwanga lina tukyalisabira. Tusabe Mukama Katonda okulonda okwo kubeere kwa mirembe. Nze nzikiriza nga kugenda kuba kwa mirembe kubanga
omuntu bwe yekoona gumu teyekoona ebiri bwe tuba luli twekoona mu 2-2 nga bwe mugambye oba 2-2 kati tulina bye tuyize tulina bye twetegereza nga bannayuganda. Bishop agamba abantu abaweereddwa emirimu mu gavumenti balina okujjanga basabe ng'olukusa okuva mu bannaddiini babasembe ku mirimu egyo gye babaweereddwa oba oli awo enguzi enaakendeera. President twagala kuyamba tulwanyise obuli bw'enguzi ne tusobola kuyamba ng'okoze naffe tusobola kuyamba ng'obituyingizizaamu emu ku ngeri gy'osobola obituyingizaamu dekerawo okuwa abantu emirimu betutawadde recommendation. Bw'ogambye omuntu omulonze mu kifo gundi mubuuzi osabirawa oba osaalirawa okiwulidde oli mu kereziya yaawa genda ewa spiritual leader wo nga sinnakuwa mulimu akuweeyo ka recommendation olwo nno abantu abo nabo banajja gye tuli nga batussaamu ekitiibwa ng'akimanyi nti bwe sigimuwa tebajja gumu. Mu bimu ku bigenda okusabirwa mulimu ekibuga Kampala era Bishop agamba nti embeera ekibuga Kampala gye kirimu kisaana essaala ey'amaanyi. Okuva lwe twayanjula okusaba okw'engeri ng'eno mu Uganda bassebo ne bannyabo emitawaana egiva mu ebyo gyongedde okkendeera kuba kati abantu bonna bamanyi nti bw'oba onoomalako omwaka mu ngeri entuufu gumalireko mu maaso ga Katonda ate bw'oba onoogutandika mu ngeri entuufu nga gunaakulamira era gutandikire mu maaso ga Katonda. Bannayuganda bangi ekyo bagenze bakiyiga kyova olaba ebisaawe byonna ebyokusaba bibeera bijjudde bantu kaakati baamala okitegeera nti omwaka bwe guba gunaakutambulira bulungi olina gutandikira mu maaso ga Katonda. Naffe nno bwe tutyo tetwalutumira mwana Mukama bwe yatuyita twayitaba ne tutandika enteekateeka eno era mugiraba kati twakagitambuza okumala emyaka 18. Njagala okugamba munnayuganda ali eyampulira nti engeri gy'otandikamu omwaka gwo esalawo kinene nnyo ku ngeri gy'onoogumalirizamu. Bishop asabye bannayuganda okwongera okukuuma ekitiibwa ky'amaka yonna gye bawangaalira ate era bewale n'ebikolwa ebyakalogo kalenzi olw'eggwanga we ligenda okukula. Mpalana nnyingi nnyo mu families famire tezikulaakulanye omuntu alina ku ssente mu kifo ky'okumu embuleesinga ne basanyuka ne bagamba y'anaatuwolanga ate bawalana muwalana. Abalina ssente tebakolagana bali abatazirina abawola bawola abalala abatali baganda baabwe be bakolagana nabo baganda be bali eri babonaabona bafa naye ng'ekizibu wekiva mpalana beewalana paka kuwulira bubi. Bannange njagala okukubiriza bannayuganda obanga munakendeeza ku mpalana eziri mu famire zikolaganire wamu tukimulire ng'obugagga nga tuli wamu ayina ayambe kwatayina abantu beewa emirimu musenga ne mu kampuni ayina mu baganda be muve mu masabo muve mu basawo abaganda bagenda batabula yali mu kukola ssente naye nga mwaleka mutemagana mwaleka mujula kwetta. Omuduumizi wa poliisi ya Kampala y'omumambuka Moses Nanoka ansirizidde wano akakasanga ebyokwerinda we biri ggulugulu kisaawe ky'odi Kampala. Tuyingira mu nnaku ez'okumaliriza omwaka okumalako omwaka abantu bangi nnyo bagenda kukomawo mu Kampala era ebikujjuko bigenda kubeera bingi. Tugenda kubeera n'okusaba wano nga mu kifo kino tugezezzaako okulaba nti tukolagana n'abakulembeze okuteekawo obukuumi mu bifo bino n'obukwakulizo bwe tulina okutambulirako okulaba nti twekuuma n'ebintu byaffe. Okwekuuma kutandika naawe omuntu wa bulijjo. So tubakubiriza nti tukwatagane tugoberere amateeka ge tuteeseewo. Ngana lw'okumalako omwaka olw'omulundi ogw'18 lubuzayo ennaku 2 era ng'ebintu byonna byamaze dda okutegekebwa nga gw'omuntu gwalindiridde okulabikako ku kisaawe wano ku ky'odi Kampala. Nze Ssebugenyi Joseph wano ku kisaawe ky'odi Kampala.